Jazmine Ajimulazze Ykee Benda nene nzibu yonna ne bwegikwatako n'olugalo togimala panvu nzibu ne bw'okkupayo omukono mulambe eggwerayo omwana ono omukambwe nnyo afiga ateeto akabiina tekali mu bituli nga mwimi wa mooli avudde namugamba eyange ennene jangu ogikwateko olabe ekyo badde omiisinga banzanyisa banzalawa bakola ki naye ng'ate nze agirina gyoyagala okulya nze agirina jangu ogikwateko olabe amasonyi omukulu gaalina yasobodde okuba nti oba oliawo yes teyasobodde kuba nti abako nekyekolerako Ykee Benda yavuddeyo nagamba nti wakula wabala njagala kujjula Lydia Jazmine agamba nti jangu okwateko owulire bwetujja jangu okwateko owulire bwesawundinga jangu oje kubiwooma va ku buli obaolya obunaaba nga tebutukula eyange ennyonjo eyange ogirya nekuwoomera n'ogamba nti yes kyekyo tusooke tugendeko ku basponsa ba vidiyo abatuwadde sponsorship olunaku lwaleero tusobole okuba nti tukomawo obulambalamba. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso namba Rich Boya Maxud Junior mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala n'okutukkiririzaamu Lydia Jazmine Atezze Ykee Benda Akamasu Kensoloye nabwe kiti oba oliawo Ykee Benda n'akagwamu ensolo yabadde yonna etukudde maama nnyabo olwabadde alwabadde olunaku lwajjo Ykee Benda nasobola okuba nti asisinkana mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jazmine sorry mpola basobodde okuba nti basisinkana wali ku Next Media oba Next Media Park wali ku NBS mpola ku show gye bayita NBS After 5 mpola Ykee Benda basobodde okuba nti bayimbamu ababiri wanenno bagenze for photoshoot mu kugenda wali eri babaddewo ebyabaddewo Lydia Jazmine avudde n'agamba nti Ykee Benda waliwo abagamba bw'oba oliawo mbubansinga mbubakabi nnyo mbusimanya beeru nnyo naye kiri kitya nkukolera oba nedda omwana muwala Ykee Benda omwana muwala amanyikiddwa nga Lydia Jazmine yagenze mu maaso n'okuba nti abamba ensolo yagenze mu maaso n'okuba nti abamba ensolo era n'agikyusa mpola ate yakomye kuba nti agibamba bulungi yagambye Ykee Benda nti oba tolaba jangu olabe akabina okalabaako yekakoma n'ensolo obaoliawo gyekoma akabina okalaba nze sirinaamu bituli nze sirinaamu yadde ebituli yadde jangu okwateko okiwulire mpola omusajja mukulu amanyikiddwa nga Ykee Benda yavuddeyo n'agamba naye ggwe Lydia Jazmine kale lwaki ogenda mu maaso n'okuba nti obinkono ntega akamaso maama okunsabalaza nga obaoliawo sigenda kukwatamu mpola ye lwaki obikola byonna Lydia Jazmine yavudde n'agamba Ykee Benda yonna yiyo w'ogyagalira njikuwa n'ogisabula ogitwala n'ogisabula n'ogikomyawo ng'okooye Ykee Benda kisobeza okuba nti obaoliawo babadde era nga bagenda mu maaso n'okuba nti mbeeryamu mpola ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jazmine kwe kugenda mu maaso wali obalaba abo bagenda mu maaso n'okuba nti beeryamu mpola era nga ng'ovudde ku luyimba lwe bakola bannange oluyimba olwo lwali lwa ddala mpola Ykee Benda
yasobola okuba nti asitula Lydia Jazmine okumuja yasooka because by that time Kenzo yali agenda maaso n'okuba nti acuwinga mukyala mukulu amwikidwa nga Lydia Jazmine. Ykee Benda pamaika najja mpolampola n'agenda maaso n'okuba nti akwatamu kati Ykee Benda najja n'atandika okuba nti akola emirimu mu butongole era nga Ykee Benda abadde asabalira ddala Lydia Jazmine ebiseera bingi nnyo naye nga beekwekerera mpolampola. Fiiki abamusuulawo olunaku lwajjo kiraga lwatu nti oba oliawo bano nno bali serious kitegeeza okuba nti oba oliawo era Lydia Jazmine atandika okuba nti akola indirect n'abampaka records and one way of the other bakola bonna so engambo kwe zitandikirawo naye gwe kale Lydia Jazmine yavudde n'agamba nti nze njikuwa tolina by'oŋŋamba abafaani mpolampola ne batandika wano omanyi nabo bakambwe nnyo Nabukenya Sharifa yavudde n'agamba enjoy life is too short lwasa anavudde n'abagamba nti yes mugenda maaso n'okuba timunyumirwa obulamu kubanga obulamu bumpi bulinga lwasa munnamasaka nsubira gwe bogerako mpolampola. Faiz Wahab Abdul yavudde n'agamba nti no music these days it's all about showing off. I believe in Ykee. I believe in you Ykee. Ykee Benda nti eno omuziki tewali naye ate ebintu by'okweragalaga ogenda mu maaso n'okuba nti obikola. Ykee Benda abadde n'ennyimba naye lulimba lwe yakola n'omunyalanda lwo lwaganye ebyaddala omuvubuka oyo byaganya kuba nange Ykee Benda. Kasaija Dusky Boy yavudde n'agamba and then God told Moses you see the promised land but you will not enter it. Navudde n'agamba nti Katonda yagamba Moses nti ojja kulaba ensi esuubize naye tojja kuligiyingira mpolampola ekitegeeza nti oba oliawo Ykee Benda bagenda mu maaso n'okuba nti bamulagako akabina okumulagako figa naye ng'okuyingira munda mbutajja kuyingira. Kasaija omusajja ayingira dda munda eyo era nga yagisabula dda kimu kiri so fantastic already. Birungi Viola CD abuna nagamba if Kwetega was a person Lydia Jazmine mbu yeteze wa Ykee Benda naye ndabanga Ykee Benda yeteze wa Lydia Jazmine kubanga ate Lydia Jazmine kwali nnyo. Ndawula Faruku yavudde nagamba don't do it Ykee, don't do it. Ykee Benda tokikola bambi tokikola nkwegayiridde bamuyita Abdul like Ndawula Faruku. Amy the Queen yavudde nagamba nti Ykee what are you thinking about olemwa. Ykee was thinking about sexy that time. He was thinking about sexy, nothing else. Edema Peter nagamba you're so romantic. Lydia Jazmine yali so romantic. Mpola zezimu kwezo comments twasobola okuba ntufuna naye ng'ate ndazitajja badde nkugamba nti waliwo n'omulala yagambye atya Triple S yavudde nagamba imagine she doesn't have clothes on her. Ykee Benda's sibisiraani avudde nagamba mbono tietalina yadde engoye. Ykee Benda ebyo sibisiraani bambi yabadde ayambadde engoye. Yes yabadde ajasa mulaga figa mpolampola kumulagako nti yes nakula nabala okwatirako wenkuweera nkwokya nsobola okuba nti nkuwa amasiro n'olemerera okuba nti ogokya n'ogambalawo so n'olwekyo nga mugamba biyambo njagi kuweekutame byebyo. Amuge Eve Bila yavudde nagamba she's tempting you only yes knows she's trying to tempt you but only God knows. Katono I guess you are soon asking her small katono Amuge yavudde nagamba nti ali mukutega akamasu naye Mukama Katonda yekka yamanyi katono nnyo oba mangu nnyo mujja kutandika okuba nti mwesabula amatooke mugende mu maaso n'okuba nti mwenyumirwa mpolampola. Inoye yavudde nagamba she's bringing butter next to fire. Yavudde nagamba nti ono ali mugezaako okuba nti aleeta muzigo kumpi n'omuliro ekitegeeza anytime from now Lydia Jazmine ayinza okuba nti asaanuuka omusajja ajja musaanuula amusabule olwono gwe muyingire naye nga gonamuyingire beka yamusabula dda mpolampola. Mbwa ya boda yavudde nagamba now I know
why the hands are why the hands are in pockets bakaita kuteka bachita kuteka mu silencer bwe ku bwansi awo. I also learned that trick from 2018 men's conference in men's conference. Yes, oba oliawo Benda yabadde amaze okuba nti ayima yensonga lwaki yajjayo emikono n'agiteeka mu nsawo mpola mpola okugezaako okuba ntalaga nti omusajja oba oli atandise okubanja nabuwala wa Lydia Jazmine kwegamba omuntu wa wansi yabadde atandise okuba nti amisbehavinga mpola mpola, so yabadde alina okuba nti ateeka emikono wansi okusobola okubuzaabuza embeera n'okukakanya nannyini musajja obutasaba nabunya, kubanga nabunya babadde ku next media ng'omukyala tasobola kuba nti yeggabuliraawo oba oliawo okusobola okuba nti asusa amatooka omwami alyoke agende mu maaso n'okuba nti agalya n'okugasabula mpola mpola. Christy Ykee yavudde n'agamba, and the Lord says you will see the land if Canaan but you will not enter. Ojja kulaba ekyesuubize naye ate tojja kuyingira. Katonda bw'atyo bwe yagamba, ekitegeeza mbu Ykee Benda yagenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo oba oliawo akola nti yagenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo alagibwako ku nsi ensuubize naye teyasobodde kuba nti oba oliawo akiyingira mpola mpola. So yebimu ku ebyo nti Ykee Benda yasobodde okuba nti ayingira mu nsi ensuubize, but unfortunately teyasobodde kuba nti ayingirayo mpola mpola, but still like it or not Ykee Benda, Lydia Jazmine, they have been hugging, kissing, like they have been eating each other for a very long period of time, even before the likes of Fikfa Maika. Producer, I'll ask for, I need that comment, yes. Comment is here in Dalezo, Zagala Nyo. So, but kyagamba nti Ykee Benda namukyala mukulu mu kiggwanga Lydia Jazmine bakyagenda maaso n'okuba nti beerya nnyo 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 era beerya dda. Asebye si bipya. Zake yagamba, you guys we are practicing dog style, nti babano abakyala bano babadde n'omwami ono bagezako kadogo style kanako kunamamu mbukyuka nkubikule. God is plan yakola shera gashumba alyoke oba oliawo alemereyo obuwomi mpola mpola. Malusha page yavudde n'agamba nti gakulemye okulya akakazi otunuulira life okatunuulira life is short. Ykee Benda instead of okuba nti alya muntu yaze mu kutunuulira figa mu omwana alina akabina simanyi tekalimu bituli ng'ekagundi oli ow'ejjindi oli ow'emutungo mpola mpola. Natirita yavudde n'agamba, bro fear no more bro, totya kintu kyonna toddamu kutya. Enanga gave us freedom to enjoy ourselves in peace. Nti afande Enanga yatuwa emirembe okuba nti tweyagala mu mirembe, so n'olwekyo totya genda weerire muntu olwo noosobola okuba nti otakulebwa eryo olisobola okuba nti nalo lifuna ku ssanyu. Impo Amos yavudde n'agamba nti she will exactly get what she's looking for. She will exactly get what she's looking for. Mpola mpola. Ochari Emmanuel yavudde n'agamba nti enjoy this life when you're still awake. Genda mu maaso n'okuba nti onyumira obulamu ng'okyatunula ng'okyamoga. Otherwise life is short, you can die within a second nga tebategedde mpola mpola. Yes, amuyita Van Breezy Messi yavudde n'agamba, so you keep quiet and didn't touch, n'osirika n'otakwatako kabadde kabani nga lwaki tokwatako ogwo omubiri, nga lwaki tokwatako ogwo omubiri ogwo nga bw'ogulaba nga lwaki tokwatako. Victor Bright yavudde n'agamba, is that your new baby? Babuuza Ykee Benda mbu ye baby w'omupya. Jjukira walire nga mesambula mbu baby mama mukidwa nga Julie yasobola okuba nti asulawo tawero mpola mpola. Omusajja oyo nasigala bw'anamunigira, so n'olwekyo bagenda maaso n'okuba nti bamubuuza, owaaye oyo ye mupya oba jasi byayanga ayinza okuba nti mugole munnange kubanga bagenda maaso n'okuba nti besabula mpola mpola. Glorious Balba yavudde n'agamba, that is the true definition of Chireka boy, so tender kuno sikwetega. Nti the true meaning of Chireka boy, the boy is so tender, it's all about kulya abantu. Jjukira ekireka eyo abaana bagenda mu maaso n'okuba nti betunda ebiseera ebisinga, so n'olwekyo abaana beeyo bamanyi kye bayita okutegulula ensolo. Ykee Benda ayinza okuba nga yateguludde ensolo nga kati matooke gagenda okuba nti gaddako. Ate buzibu ki abaana balenzi ne baana bawala bagenda maaso n'okuba nti oba oliawo bakyetuusaako okusobola okuba nti baleeta abasika mu nsi. Mugenda mu maaso n'okuba nti mwesabula bannange, temugaana temulemesa bintu Mukama bye yalagira, muweeko
tomulumya muwe kubanga yasalawo kuba nti akulaga omukwano. Ykee Benda mu bannange bampita Ntambi Jimso Rich Boy and Maxud Jr. Let me come back in part 2. Uganda Mukamooli, just subscribe and take a call notification button sobole okuba ntutambula ffenna mpola mpola. Bye bye. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.